Okay, abalabi baffe abalungi tubebaza olw'okubanga mwatambudde naffe okuva gye twatandikira n'okutuusa olunaku lwa leero lwe tugezezaako okulaba nga tufundikira tuwa gye twatandika ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi oguno gwennyini ogwa Desemba omwaka 2023. Olunaku lwa leero ziri ennaku z'omwezi 3, olunaku luli lwa 6 Desemba essaawa ziri 12:03 lwe tutuuse waneeno ku Equator. Equator esangibwa Kayabwe, ndowooza abasinga mutegeera waawo ku Masaka Road bwe tufundikedde entambula yaffe. Twatambula bwe tutyo ne tuyita wansi eyo Mityana Road ne tukkirira tuuto paka olunaku olwasooka ne tusobola n'otutuukako ku Semiliki National Park gye twasanga Sempaya Hot Springs. Eyo mutegeerayo bulungi. Ne tupirimpya ne twolekera paka tuuto. Olunaku olwo twasula kaseese olw'obudde twasobola tambula kiro olw'ebigambibwa nti abatujju nammwe mubiwulira. Ne tuwoyongerayo tuuto Kabaale ne tukkirira wansi ne tulambula ebintu bingi ebibadde ebyokulabirako bibadde bingi, omubadde ennyanja, omubadde ebisolo, game parks, amayinja ag'enjawulo agakulanga obutonde bw'abantu gonna twagalabye. Era gwe alabika vidiyo kanene ng'obadde tunalaba vidiyo ndala, ngenda kusaba ekintu kimu, sikuloolinga ng'okkirira wansi, ogenda kuba olaba okuva lwe twatandika tuwa eno. Bagituma Black Panther Tour 2023 ng'ebadde mu Western Uganda. Finally tugimaliriza waneeno nga tutuse mu Buganda. Kaso oyingira Masaka oba oyingidde Buganda. Ekindi emabega eyo kyolaba gye bayita Equator. Equator yeyo gyolaba eyawulamu mubitegeera abasoma geography sijagenda mu bufunze ne gwatamanyi lwaki eyitibwa Equator osobola ogenda wansi awo n'okobera nolaba. Twagenda emmotoka nnya tuwebadde nnyuvu nnyo, tetufunye eyafunye buzibu bwonna, enkwatagane n'eyisa byonna bibadde bulungi nnyo kawa. Munnaffe eyawooma mutu weno omutwe Black Panther abadde mukulembeze mulungi era ekintu kye kitambudde bulungi. So n'olwekyo omwaka ogujja bwe balanganga mutaayi gwaliko Expo TV ng'ondaba dduka zambwa osobola okujja naawe onyumirwe kuba tulabye ebintu bingi nnyo bye tulabye bingi nnyo sobola na binyumya okujjako ng'ogenze n'olaba ki. So ngenda kwebaza gwe yatambudde naffe gwe atulaba entaka era gwe yasubscribinga alina data gwe asharing omulimu okola gw'amaanyi mwe ababutemaatema ne mubutwala ku platforms ez'enjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Eno gye bayita Expo TV, nze omwana Soda mbeera ne mukwano gwange Abaawo nga tugezaako okutuusaako ensonga ez'enjawulo. Ng'olina ky'ogamba ennamba zaffe zibeerawo wansi mukome wansi awo osobola okugijjayo n'obaka akameseji k'otuweereza embeera nesobola okulanga etambula bulungi. Munzikirize emberekereze tupirimpye tuddeyo e Kampala naffe tuwummule mu nnaku nnya non-stop nga tujoga tukiringa paka kuwulira bubi. So mutukkirize ffe tukome waneeno abanyumiddwa abadde ba following mukoze ky'amaanyi abadde batannaba tuscrolling tuddeyo wansi tusobole okunyumirwa ffe tuzzeeyo Kampala. Mukama Katonda omulungi abatukuumire. So this is the Punishment Island. So the reason why they called Punishment Island, it is where they used to drop girls who have got pregnant before marriage. So the man who never had the dowries and those who are coming from the poor families, they could every day go there at night to check if they are ladies for free. Yes. They used to get them from there. Yes. I thought that they died from there and that Kazinga has many mizimu. No. So they stopped in the 1930s. Yes. Okay. And those birds you are seeing, it is called cormorants. In some countries like China, they use those birds for fishing. They tie the rope on the neck and they send it for fishing. Then after the end of the day, they give it good food for appreciation. Do they eat food? Yes. Do you also give them food? Yeah, it is a fishing bird. Yes. Okay, now what is the name of the other island which we are at? It is called the Bushara Island. Sorry? It is called the Bushara Island. It is a place for tourists and sometimes a place for watching birds. It contains many birds. Yes. Any other? Ebyoluzungu tukakana tuwuliriza buwuliriza, we don't talk too much, we just listen. Si bwe kiri? Yo! Baby. And here where we are standing, it is where there is the deepest point of the lake. Abe? With 900 meters deep.
mbadde sifunanga tuwa mu Uganda muno, mbadde nzijamu buli myezi 6. Kitegeeza toli wa kuno? Siri wa kuno. Munsi ki eyo gy'ovudde? Yabeeru eyo. Nze wedda mmanyi abali kuno ffenna abaagala Panther abasinga abazze nti tuli ba kuno wano. Nansana, Kyali Wajjala, Kisaasi, oli yavudde Nansana. Navudde US, Washington. Yes. Bannange ate ekintu kyamaanyi nnyo okubanga ate tulina n'abantu abavudde mu nseenene ng'ezo. Kubanga ne Panther munene. Kyo kituufu naye kikyolabye ekisinza okwewuunyisa n'ogamba nti kino kyendabye mbadde sikirabanga? Ndabye obutonde bungi mu Uganda. Ebimu tubiraba bulabi ku TV, tetumanyi ddala, so kakati bw'ofuna chance n'ogenda n'obiraba oyongera okukakasa, oyongera okukkiriza nti Uganda really it's a part of Africa. Okitegeera? So tuwa eno lwakubadde nti kale ebadde ya nnaku 3 naye tuba tusaana tufuna tuwa ddala nga oba egenda kumala wiiki nnamba ne tutambulira ddala ntusobola nga tusobola okunyumirwa. Rwanda yo girabye? Rwanda ngirabye lwakuba siyingiddeeyo munda eri. Naye olabye engeri gyenyiriramu? Enyirira. Ne bino badde obisuubira okubanga tuyinza n'otuukako eyo? Badde sisuubira era n'omukwano gwange ono abadde tasuubirirako naddala. Ddala. Bali kwagala Panther? Panther ye mwagala ate tukyamwagala ate tukyamusapootinga nnyo. Okuva we nazze gweka gwe n'akalaba nga t-shirt okyusaako bukyusa Black Panther Africa, Black Panther Africa. Bino bya bulijjo. Omuntu yenna asobola obbikola. Bali kumwagala. Yesebo. Panther omutegeera oti just briefly dakikanga 2 nti ahana mutegeera bwe nti katono. Panther namujja ku Facebook era. Paka n'ofuna ennamba ate kati wuno oli ku ground ate kati oli naye. Ate nga nkyali naye. Tukyali naye paka last. Ekintu ekyewuunyisa? Tekyewuunyisa nnyo kubanga emikwano gyalina mingi. Naye omuntu agenda okubeererawo naye kintu kikulu. Kubanga osobola okuba n'emikwano naye ng'ate mu mikwano egyo nga abantu batono abagenda okubeererawo. Kitegeera? Omuntu agenda okusapootinga nga abantu batono. Kitegeera? So kakati ffe tugezaako okujja ne tusapootinga ate ne tuzzaayo amawulire. Kitegeera? Kuba kati tujja gamba bannaffe abalala abakomawo e Uganda nabo bajja kukyagala kino era bajja kukibaayinga kutuweddako tugenda kuba ffenna. Okitegeera muganda? You are going to tell us about that island and the brief history of it. Okay. You can proceed. You can proceed. So, are you seeing the island which has many trees and on the middle of the lake? It is the one called upside down island. Why is it called the upside island? So the reason why they called the upside down island, very many people they were living on that island. So I know the women came in on the island, so asking them, please, I'm hungry, I'm thirsty. Can you at least give me 1 cup of porridge? You know, local porridge we take around here, it comes from sorghum. So those people, maybe they were having a party there. So they said, you have been coming here every day, so today we are not going to give you any more. Then asking them again, please, can you give me 1 man who can take me from this island, the mainland? Then they give that old woman a man whom they hate, take that old woman the mainland. Then after that, old woman reaching on the middle of the lake, an island turns upside down. And yes. No one survived? No one survived. All of them, they died. Since then you named it? Yeah, upside down island. That scenario took how many years? 100 years ago. Yes. Yes, it is true. Export TV to the world.